Kasese nga tukujjayo tukututte Busia oluguudo lwa Tororo Busia luli mu mbeera mbi. Abatuuze basabye gavumenti ebayambe bakolera oluguudo luno mu bwangu kubanga lususse okubeera olufunda, ebyamaguzi tebiyitako bulungi ate nga luliko n'obubenje bungi. Oluguudo olwa Tororo Busia oluwezaako kilomita 24 olugenda okukolebwa mu buvanjuba obw'eggwanga. Abalukozesa basabye aba Uganda National Roads Authority UNRA okwanguya omulimu. Oluguudo luno lwakusaasanyizibwako obuwumbi 141 nga lukolebwa kampuni eya China Railway 18 Bureau Construction Company. Abatuuze bagamba nti kibakalabako lufunda ate nga mu kiseera kino enfuufu eruvaako ebalemesezza emirimu olw'okuyitirira. Oluguudo osobola kugira anywhere 30 minutes okugira 1 hour kuba wano paka Tororo. Kyekizibu ekiriwo n'ebinnya bingi comparinga wano Tororo district wano Busia district. Accident abantu bafiire mduzi twakaziika omwana yali ajja Tororo ku pikipiki yafuna accident yafiira. Omwana baali bamweta Isa emugungu. Kale oluguudo olwo emmotoka difiirako obwire. Bongeddeko nti lujjudde aganya naddala enkuba bw'etonnya lulegamamu amazzi ekigotaanya entambula kuba okutuuka e Tororo n'Embale basaamu ssente nnyingi. Olaba enguudo tuli wano bbiri, tuli wano Lwetiira na wano Mawero zoona mbi. Kyekisibu kye tutera kufeesinga kyekyo. N'ebiri kyokubiri yebbeeyi y'amafuta etuyisa bubi. Kale tusaba batuyambe batulimireko enjira, bonabona ab'ekitukwata batuyambe batulimira enjira kuba enjira mbi etubitirireko okutuyitako abantu olw'enjira eyo. Mohamed Sitati omu ku bavuzi ba boda boda yegattiddwako abatambuze ne beemulugunya ku mbeera gye lulimu. Kwanza sana mailo hapo kwa shule tuko na maji we nakatisha inapita mvua ikinyesha tukae karibu 30 minutes ndio tupite. Hiyo maji inakuwa ni mingi, sasa ukisema upite hata siku moja kapeleka mwenzangu na pikipiki mpaka kwa msitu kidogo. Tororo mpaka mbali. Na yeye nkosedwa nyo. Wemroka zange zakonolikana nga motoka nya. Jo vugirawo n'ogiteeka oteddamu kutambula. Ku lwa UNRA omwogezi w'ekitongole Alan Sempebwa ku lukomo lw'essimu agamba bamalirizza okubalirira abatuuze abagenda okukosebwa n'abasaba obutaguguba kulemesa luguudo okukolebwa. Bya Sunday Charles, Sorot TV, Omunyo.